Fadi TV jinkwaniriza akadde kano ngenda kusaba osubscribing ate oliking video updates tuba nazo buli kadde buli saa. Ngenda kusaba oliking video eno ate osharing. Ngenda kusaba mbi osubscribing. Best friends yakomyewo era ku YouTube gyali kati ssaawa zino ateekebwayo. Sagala kubalwisa kambatuuseko egguli linzinago nalyo essaawa eno. Waliwo omwami ono abadde akola mu cases amanyikiddwa nga Godfrey Kamugisha. Godfrey Kamugisha mune asangibwa nga afiiridde mu mmotoka emabbali w'ekkubo. Ono kitegerekese nti yadde avuga emmotoka kanaagala ayimiriremuko kuba bo abatuuze abasinga abadde bayitawo ng'emmotoka eno bagiraba baasoze ne bamulaba ng'ayogera ku ssimu ng'atudde mu mmotoka eyo nga bw'ogirengera. Kyokka ate bagenze okulaba ng'emmotoka eruddewo. Oluvannyuma waliwo abalala bayisewo bagenze kumulaba nga bambi nga yenna alinga ng'eyeebase ne bagamba nti oba osanga awumuddemukko yeebaseemu. Bagenze okulaba ng'ebbanga liyiseewo ggwanvu ne bategeeza ku poliisi ey'okumpi poliisi n'ejja bagenze okumwekebejja nga yafudde dda. Omusajja ono amanyikiddwa nga Godfrey Kamugisha abadde directorate wali mu gundi mu kitongole kya KCCA naye nga bagamba ekyamusse buyinza okuba obutwa. Wabula ate abasawo poliisi kw'ossa n'abasawo jjukira poliisi yaggyawo omulambo gwe ne bagutwala wa mu ggwanika e Mulago bongere okugwekebejja. Wabula ate tebannabayo na lipoota yankomeredde ekakasa musajja ono kubanga yafudde. Kale eyinza okuba nga yamuviiriddeko okufa. Kuba abasinga balumiriza nti bya butwa naye buyinza okuba si butwa. Naye nga bambi omusajja yasangibwa ng'afudde naye nga abasinga tulowooza mbu yabadde awummuddemu. Abasinga badde balowooza nti yeebase kumbe yabadde yakaze dda ng'ali mu mmotoka ye. Mmotoka kika kya Pulimo bwenjetegereze bulungi kika kya Pulimo UBJ 241Y. Ndowooza omulengera ekifaananyi yabadde yafudde dda. Wabula famire yeetegeeza nti omusajja ono abaddemuko n'ebirwadde ebya puleesha olw'ensonga nti abadde yagejja abadde munene ng'alimuko obulwadde bwa puleesha era ng'abadde alina amakerenda agatera okumira agamukakanya ekirwadde kye. Wabula ndowooza obulwadde bwatabuse nga takola amakerenda gano nga tagalina kyekyamuviiriddeko okulabika nga afa. Naye nga tulinze poliisi kussa n'abasawo gye batutte omulambo gwe baveeyo na lipoota ey'enkomeredde ku kiki ekyasse musajja mukulu ono, kiki ekiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okulabika nga afiira mu mmotoka. Ebyadde wali ku luguudo lwa Kampala Road side za Nakawa Jinja Road side z'e Nakawa eyo naye yafiiridde ku kkubo emabbali adde apaakinze emmotoka naye maama tebyagenze bulungi. Bagenze okwekanga ng'omusajja tavaayo emmotoka agisimbye mazeewo ebbanga eriwerako. Abasinga nga bayitawo nga balowooza ayaka yeebaseemukko. Abasinga nga balowooza nti yeebaseemu nga omuntu wona apaakinga emmotoka nga kale okooyeemuko ng'olaba onaasigala ng'ovuga oyinza okukola accident. Abasinga bwe bakirowoozeza naye bambi abasinga ne bagamba abasinga bagenze okulaba nga kiruddewokko ne bagenda ne batemya ku poliisi yazze n'eggulu gye bagenze okumukwatako nga yakaze dda. Jjukira ebiseera ebisinga omuntu ng'afudde bw'omukwata ku musuwa guno ogw'oku bulago guba tegukyatambuza musaayi kuba muli omusuwa oba oguwuliramu bo balina engeri gye bakeberamu kw'ossa n'omutima. Bagenze okumukebera ebintu ebyo byonna bye bibiri nga tebikyakola bakakasizza nti yabadde afudde. Bamuyita Kamugisha Godfrey bamuzaala ebitundu by'Embalala. Musajja ono yafiiridde ku myaka 41 egy'obukulu. Yabadde omu ku badirectorate wali mu gundi mu kitongole ekya KCCA y'omu ku basajja abadde batera okwasaganya ebintu by'ensasula ey'abakozi mu KCCA. Y'omu ku basajja abadde bakola ki bakwasaganya ebyo ebintu by'okusasula abakozi mu kitongole kya KCCA Kampala Capital City Authority. Ne bambi bw'atyo bwe yafudde mu ngeri ey'entiisa era famire ye egumbye wali ku gundi ku ggwanika ly'e Mulago okulabika nga poliisi ebawa omulambo naye wabula basabye poliisi ekole okunoonyereza okwesigika ku luno ebawa lipoota ey'enkomeredde ekakasa omuntu waabwe kiki ekyamusse. Kuba yo famire ye etegeeza nti omuntu waabwe ayinza okuba bo bagamba yabaddemuko n'ekirwadde ekya puleesha. Kiyinza okuba kiki ekyamusse kuba ayinza okuba obulwadde bwatabuse nga talinawo makerenda ge. Kyokka ate abasinga batandise obiwuunyisa nti yafudde butwa kugamba ate famire ye etawuddwa egambe neyi ate obutwa ayinza okuba nga yabuggyeewa. Banne be bamuwadde obutwa abadde akola nabo mu KCCA ani ayinza okuba nga yamuwadde obutwa. Kuba famire ye etegeeza nti yeebadde esuubira nti ekirwadde kya puleesha kiyinza okuba kyekyamuse naye ate bagambye kemuyingiriddemu eby'obutwa. Poliisi yeekebejje bulungi omulambo ebawe alipoota ey'enkomeredde.
kwaye family etegeezezza nti ayinza okuba yafudde butwa ate poliisi ne balimba nti yafudde pressure kuba family bategeeza nti oba singa tebaagambye poliisi nti addayo n'ekirwadde kya pressure poliisi yo ngaayo ne bawa lipoota ey'enkomeredde kuba kati ne bw'anaaba yafudde butwa poliisi eyinza okwagala okubikkirira ng'ate abantu abamu bali mu bitongole bya gavumenti mu kitongole kya KCCA ne baagala okukola ki okubikkirira enfa ye nga family etegeeza nti poliisi bawe alipoota ey'enkomeredde eraga nti omuntu waabwe yafudde butwa oba yafudde pressure kuba kye beetaaga okumanya baagala kumanya alipoota bwe balemye babawa omulambo bagutwale baguziike bitundu byawa by'Embalala bamuyita Godfrey Kamugisha yafiiridde mu mmotoka yakanze abantu ku Jinja Road wali musajja alina engeri yafudde mu mmotoka ngo nsugamba yeebaseemukko baawummuddeemukko Faali TV ugisubscribe like nga comment nga share nga sagala nga tufulinga updates tuba nazo buli kade buli ssaawa no ku Faali TV kitalo bambi kya Kamugisha Godfrey Mukama Katonda amuwoze mirembe mweraba